tukuletedde ebintu 10 byobadde tomanyi ku mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula. Olwadde mukuba nti osubscribing, olwadde mukuba nti otambula naffe mpolampola nga osubscribing, nokuba nti oleka opinion yobako comment yomu mu comment section tuma nti tugifuna mpolampola. Olunaku lwa leero tukuletedde Rema Namakula na biti byobadde tomanyiko mu namba 10. Ekisooka mu namba 10 Rema Namakula yajjamu omwana wa bebekulu kwogata ne producer Renix. Renix yomu ku basajja basooka okuba nti baganza Rema, especially nga yakava ku ssomero ali mu vakaze ya senior 6 senior 5 senior 6 yagenda ewa Renix okuba nti atandika career ye okuyema. So nolwekyo Rema yasooka n'afumbira Renix okumala ebbanga. However much mu biseera byamufumbirwamu bali begatta nga tebakozesa opira kwe kuba nti Rema afuna olubuto, but unfortunately yalujja mate mu period yennyini eyo nga yakamala okujjamu olubuto lwa Renix. Bebe cool daina atekamu olwene bwebetyo nabo ne balujjamu nga tebagala Zuwena ategere oba mami Zuwena ategere. So nolwekyo mu namba 10 kyekyo kujamu lubuto lwa Renix akogata ne bebe cool. Mu kifo namba 9 kyetukuletedde Rema kyobadde tomanyi ku Rema. Rema yakwata emiliyoni 3 zibalwa mu bookings okuba nti ayimba ku mbaga emu nga omugago omu mu Kampala yali amu bookings okuba nti amuyimbira. Omukyalo ono yakwata sente nazikwata kwati lwatuko olunaku lwa show nga lutuuse. Omukyalo ono niyekuba nagamba nga bwakoye nakwata emiliyoni 3 nazisindikira manager we Kayemba nagamba dizayo omusajja sente ze sigenda kuyimba. Byebimu ku bintu ebikyafuula Rema Namakula kuba nti watabu, especially mu high class anti sente tezimwe mazaamu n'ebintu bwe bite. Kirala Rema Namakula yafiirwa international deal kyobadde tomanyi ku Rema Namakula mu namba 8. Rema Namakula yafiirwa international deal emanyikiddwa nga Stark Foundation. Enono deal yali eva mu America. Omusajja yesitula nava mu America abere nti aleetera mwana muwala gwe bayita Rema Namakula deal eno kuba nti abeera ambassador wa charity organization eno okuba nti akitambuza amawanga gonna. Naye nga unfortunately omusajja bwe yatuuka e Kampala omuzungu yagenda kusanga nga Rema Namakula ali lubuto. Nabwe kityo diiru neba nti kansolingibwamu Rema yali ali lubuto lwa mwana muwala amanyikiddwa nga Amal Musuza. So nolwekyo omusajja namugamba nti nedda tosobola kukola mirimo gya foundation ng'oli lubuto naba tosobola kutambula bulungi mpulapula. So nolwekyo Rema diiru neba nti emuyita mu ngalo. Era byebimu ku bintu byobadde tomanyi ku Rema mu kifo namba 7 kyaliwa Rema mfanfe sawa zino amanyikiddwa nga Evelyn Namulondo ngono wa Ebonis yayagalako bawa Rema Namakula oba yali bawa Rema Namakula amanyikiddwa nga Edrisa Musuze. Era nga Evelyn Namulondo batuuka ekiseera ne bawokanira ddala ne Rema bubi nnyo, but unfortunately Rema bwe yali nti atambulamu mpolampola Evelyn yali mu move eddako. Era nabwe kityo begatta bombi ne basuulawo Edrisa Musuze. Naye nga ate basharinga ku musajja omu mpolampola. Mu kifo namba 6 byobadde tomanyi ku Rema. Omusajja ono Rema Namakula ng'atali mu gagame Rema ne Tafubi bali berisa akakanja. Rema ne Idithike bali berisa akakanja. Rema Tafubi uyatera kayimba akamanyikiddwa nga Edogolyo kebayimba ne Bebe Kulu nga Rema ebiseera byali ali n'ennyimba nga naye season seko ne Bebe Kulu. So in this period buli omu yali alwanira ku asobola okubeera wakabi oba nyasobola okudirira Bebe Kulu nga mugagame. So nolwekyo Rema banono webata akayimba ne kakwata yatandika okuba nti awulira ennyike ne ku mutima n'aba nti atandika okuba nti yakyawa Tafubi. Era nga mu gagamero ebiseera ebyo mwalimu n'omuwala omulala amanyikiddwa nga Idithike. Onono yali vocalist tumanyi kyamutuukako y'omu ku bakyala abayimba ng'ennyonza, naye ng'ate kikozesa okuba nti tavangayo. Rema yakyawa omuwala ono mbwefofofolo era yagenda okuva mu gagamero nga tebakwatagana ng'era nga tebasobola na kwebuuza. Mu kifo namba 5 kikyobadde tomanyi ku Rema Namakula. Rema Namakula is total orphan. Rema talina tata talina mama. Era nga Rema Namakula yakulira wasengawe amanyikiddwa nga Halima Namakula Sedzawali Emulago Mawanda Road. So byebimu kubifa ku Rema. Mu kifo namba 4 Rema ono kyobadde tomanyi ku Rema. Mu namba 4 tukuletedde Rema Namakula nti yazimba ennyumba esaidize Namugongo nga tabuliddeko baawe. Kino ekintu nno ekyanyiza Edrisa Musuza era ze zimu ku nsonga lwaki Edrisa yasala okuba nti yesonyiwa Rema Namakula.
Eddie agamba nti buli kimu kye yakolanga ye yabuliranga omusajja nti muganda wange ngenda kuzimba kino n'ebimu yabiteekanga mu mannya ga Rema Namakula naye ng'ate kikomisa okuba nti ye bwe yatandika okuba nti akola bino ebintu yakyukira ddala n'okuba nti yeefuula yamaliriza nga tamugambye so kezo yakigwamu n'aba nti yamuta n'asigalawo okuba nti alivinga obulamu bwa Namuligira n'agamba nti omuwala gwe nnina simutegeera mafiya muzibu byebimu ku by'obadde tomanyi ku Rema Namakula mu kifo namba 3 Rema Namakula yakwata emiliyoni 3 n'agawa Waikibenda ku konsati ye emanyikiddwa nga singa era kigambibwa okuba mbu Rema yali yeyagala ne Waikibenda yali amukubamu era ku konsati eno yakwata emiliyoni 3 n'agamuwa intention ye yali yakulumya Edilisa Musuuza kino nno kyali kyawudde Edilisa Musuuza ko gata ne Waikibenda naye nga abasajja bamala ne batuula ne boogera so nolwekyo ensonga ne bazisortinga mpola namba 2 kyobadde tomanyi ku Rema mu mwali gwali gwa mwaka 2010 Rema yali ayagala kuba nti ava mu kuyimba ng'ava mu kuyimba ng'agamba ebyokuyimba bimutamye mpola era Bebekulu bino olwamugwa mu matu yakwata Remix zamukubira esimu n'amugamba nti njagala ondeetere Rema tugende mu studio Bebekulu n'awandika akayimba akamanyikiddwa nga Scissor and Seko kana akayimba bakakola mu October nga bava ku video shoot ya David Lutalo ne Rema Namakula akayimba bakayita togaba enamba yo so Bebekulu n'amukwata n'amuyingiza studio Bebekulu n'awandika akayimba bakayita Scissor and Seko n'awandikira parties n'awandikira Rema kana akayimba akaza Rema mu kuyimba kamfuulo w'ettabu era keke mu kuyimba oba mugulirawo olugi n'okufuuka wakabi mu Uganda so yali abivuddeko mu kuyimba mu kifo namba emu ensonga namba emu gy'obadde tomanyi ku Rema Namakula Rema Namakula Farida Ndausi yamufunira omusajja Nigeria recently so mukufunira omusajja Nigeria Rema natandika okuba nti yekyanga era Rema nagana okuba nti ayanjula omusajja ono natandika okuba nti abinyigiramu n'okuba nti omukwano gwa Rema atandika okuba nti agutankana omusajja ono Farida Ndausi gwe yali afunidde Rema yasuulawo Rema Namakula Rema kwe kusala okuba nti afuna Dr. Muza kwe kulaba embaga jetulabye makeke last year byezo ebintu 10 byobadde tomanyi ku Rema Namakula webale kuba nti wekumira wano mpola sigala ngo subscribinga then tutambule fenna sigadde Ntambi Jimso you can follow me on Facebook Ntambi Jimso then on Twitter nkozesa Jimso 16 tusobola okwegwako ne tambula mpola commenting awo tulabe kikyolowooza bye